Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ogamba otya mwanadamu? Banna Evo beera fresh and clean. Nkole ntya? Allah byattera wano ku nsi kweyagala. Bwetumala okweyagala byonna ate tubikola naye ekisinga obukulu Allah yagamba musaale. Batujajinga tukola ebitatuukiridde. Binadamu Allah yatutonda nga kimanyi tulina bye tugenda okukola nga tetutuukiridde. Naye n'agamba musaale. Wallahi billahi nze nsaala mu byonna nsaala. Omuntu ayinza beera naga Zari yamala ntakyalina kyanoonya ku duniya kuno lwaki mba nsaala. Ibra kikwewuunyisa, the more successful you are, the hardest you need to pray. Bw'obeera omuntu wa wansi tewetaaga ndooza na ssaala nnyo kuba kati amaaso tegaba mangi, naye kati olwoba mulinawo otuuse ebiiso bibeera bingi, gusuda abakutunuulira ebiiso ebibi, ebintu bingi olina akutunulira butunuzi maama ekyo nakyo kikolimo, naye bw'obeera nga wennyikira mu swala yebeera protection yo. Allah yagamba byonna mubikole, byonna Zari mbikola, ebituukiridde n'ebitatuukiridde, but eswala it's a must. Wallahi oluusi twebikkirira ebiseera bisinga nze neebikirira naye si buli lunaku nti neebikirira, naye gye kiggweera swala. Nze n'aba mmanyi nze siswa tahajjud, obuzibu essaawa buli omuntu we tumukubira tahajjud essaala yange. Saba Allah akwanguyize inshallah. Nibyo tanatuukako bitanatuukako jana sinatuukayo inshallah. Naye ng'ogamba otya Zari kulikayo mu show ya Jose Chameleon? Show ya Jose, how is it? It was nice. Chameleon muntu wange kuvadda, he's like a brother. Natandika okulaba Chameleon oyo ng'akola gundi zino baziyitanga ku deviate, abedda bamanyi deviate ekyalingawo ng'akola karaoke natandika okuyimba. Then naffe ne tugenda South Africa ne tutandika okuvaayo, mu kuvaayo ne tumusanga ng'alina w'atuuse nga kyaliwa Ivan nnyo nga kyaliwa Ivan. So today to watch Chameleon nga celebrating at 25 years of success, wallahi tekitukikako. Kwegamba gwavudde South Africa basically ng'ozze kunyumirwa ndongo ya kyo nakyo kwekiri, naye waliwo n'ebirala myandeese. Ani yakuleese? Nina omwami neesulamu eddalu ng'abantu babimanyi. Katono nnyo. Kwegamba baddeyo ng'onomutima gukuluma. Nga binadamu otuuka n'otengerera. I'm not Muganda. Ndi Uganda naye si Muganda. Ngezaako so ebintu bibeerawo Allah yatutonda nga tulina okusobya, tekituukiridde tusobya ne tukola ebintu ne besanga nga bwe kituuseewo n'osobya, naye bw'omala n'odda emabega n'ogamba okay kale wano nayitawo. Okutwaliza ewamu ogonze? Si kugonda such, nze ni mukazi mulalu, ni mukazi eyemaliridde, ndi mukazi Zari the boss lady, naye mu butuufu nasobya. Wasobya? Yes, nasobya. Kale nalina frustrations zange okutandikira ddala okuba nti nakera ku makya ne-inventinga ku social media. Si kiwa nti nakera bukezi ne-inventinga, ndowooza waliwo ebingi ebizze bibuilding emabega. Kati mwe nakera ku makya ne-inventinga, well na-ventinga on the wrong platform. Okay? Na-ventinga. But I had my frustrations. Ebintu bijjeyo nga bibeerayo kati ne bikujjula. Ate kati ffe abantu abasi kati ngaffe most times tetulina abantu betu confidinga in. Nokera ku makiro nga gundi eyo nja munyumizaako ekizibu kyange. Bw'oyogera n'omuntu kati screenshot, bw'oyogera n'omuntu omuweereza voice note okera giraba mu mawulire. Bwegamba n'obeera nga ebintu by'obyesigaliza. Kati bwe bijjula. Kati nakera ne-inventinga. Lwakuba na-ventingira ku platform nkyamu. But I had my frustrations. Sirumulalu tinakera ku machane ng'abugambi kale ngenda gwena kola live njogere ku gundi. Era mu statement z'ogamba mbu kino wagamba nti kino kizze kibeera okitegeeza walina a lot. Sina gye ndogerera kuba nze nkera ku machane mpereza voice note omuntu nga wakaita eddakiika 5 eri ku internet. Kati ne twesanga nga olaga wa ate bino ebintu byako releasing gundi voice notes, it's family, it's friends. Kugawali oyogera munne munno. Kati ebintu bintuukako nange nga sina gye nzirukira Ibra. Ndi muntu. Allah yankolanga nina omusayi abatayinza okulowooza omukazi she's strong women, independent women. Wallahi we break down. Wallahi billahi we break down. So I broke down on the wrong platforms. Yes, I had my frustrations.
but I used the wrong platform to address the issue. Okay. But maybe it was therapy for me. Omanyi buli omu aligning erijamu therapy. Osanga eyo nze yali therapy yange nembyogera nembifulumya so. No healing. Maybe. Kati bw'obadde n'owulira ng'omutima guluma omukwano gukuluma n'ogamba ku myaka gyange gye ndimu ebintu bya love bizibu. That's why I love very blind. When you over on me, I gave you love it engeri gye kukwata. So it's not like into well nali manyidde retire but tuzuka kumacha olaga ogenda kola kimena kirongenda kola kino na bino naye nambulira. So nali boyo just space and see I miss my person, like we're not talking and everything. And naye yali tankubira, like I was stubborn. Look, I said what I said, and that's how I feel. And I was arrogantly unapologetic because it was for my personal health, for my personal mental well-being, for my personal everything, because I can't be out here taking care of my kids, my business. I have to take care of him as my husband. I have to take care of everything. And the thing is, who takes care of me? Who takes care of me? So in the process, I was like, okay, I said what I said. Fuck, I don't care. Sorry, I wasn't supposed to say that. Okay, now, okay, who takes care of me? When you're not taking a needs mami wange, you're not taking a needs abakozi bange, you're not taking a needs abaganda bange, you're not taking a needs abana. Like everything, it's me. So in the process of me, who's taking care of me? Nobody. There's nobody taking care of me. So I broke down. Okay. It's allowed. Okay, I broke down on a wrong platform. Okay, I apologize. Okay. I acknowledge. Now, yeah, it was a wrong platform, but I was just in a mental state. And sometimes we were saying, Lwaki yesudde ku bridge, lwaki yanyedde obutwa bikusukirirako tolina oyogerera social media voice notes zijja kufuluma biki kati bw'obiteeka mu mutima bw'oba tofunye bi blood pressure oba tofunye bi heart attack oba byebyo kati nze nabifulumiza ku social media. Azali, someone may ask nti kino wakyogera from out of the blue wali onyweddemu kozi abantu abasinga bagamba Zari wali like wali soba. Yes, I was intoxicated. And it's very shameful being a Muslim. I'm very ashamed. Okay, but when Agambie to binadam and Allah knows we sin. Naye ekisingira ddala obukulu nti tuddeyo ne tusaala ne twetonda ebintu byetukoze. Right? So for me, nga bwe nkugambye frustrations zize zibeerawo. Relationships zonna buzibu. Sigenda kulano mbabulire nti kino na kino naye zibeera n'ebizibu ne bijjula nga bwe kugambye nti oba tolina ogenda kulaga. So being under the influence nga ndi intoxicated obwongo bwange bwe bwantuma nenkwata system nenkola life kyenali sirina kukola. Zari, yes ebyo byonna byaliwo naye obuzibu ko bwava birthday ya Tifa. Birthday ya Tifa before nga omukulu oli tannajja Diamond kigambibwa nti yajja ku birthday ya muwala we. Kubimu kubigambibwa nti byebimu kubyasinga okunyiiza omukulu n'akugamba nti don't bother okubeera like mu bifaananyi nti oba obeeramuko mu bifaananyi byonna era okujja Diamond okujja ku birthday ya Tifa kyekyaleeta obuzibu okuvayo neyogera ebyo byonna byewayogera. Omanyi volcano ebeera wansi ng'etokota. Omanyi kye bayita volcano bagiyita ki mu Luganda? Gundi. Okay, bajja gitegera. Volcano ebeera wansi ng'etokota. Naye kati etuuka waggulu wano bw'etokotera nekola ki? Neyabika. Ne releasinga lava omuliro ogugota. So for me, Diamond I think could have been the lava baluka naye nga wansi ebintu byali bikola ki? Bitokota. Do you understand? So nze sama yanti Diamond agenda kujja. Bwana nakubira Diamond nga birthday Monday tuuse nemuweereza expenses. Nanga batechina buzibu sente zizo mukole bye mwagala, make sure abantu abajjawo bonna bali happy. Okay. Naweereza sente. Ate for him to even send money nze mamanya kati ono touches. Netugenda mu maaso ne party. I live in a security estate. Tosobola ku accessing awensula unless you go through security. Ate either nzayina okugulira oba abaana oba baganda bange kuba balina nabawa that access. Tolisi bwe ntambudde esimu yange nga teriko security esobola obbakubira
Nanga so and so ali ku gate ne bagula nze samanya nti Diamond agenda kujja waka. Bibimu kubyanyiza omukulu. Samanya nti Diamond agenda kujja waka. Oyita Shakib ate noyita no. Oyita Shakib yali Uganda. So Diamond comes and then I'm like, we were shocked. What on a video Matifa ngamba, you told me he's not coming, but I'm like, he said he's not coming. I didn't know Papa is coming. Okay. So never that issue. Never think ebyo bizize bali. Okay, let's say nti samanya nti Diamond ajja. Najja ku birthday y'omwana we Zari nakola ki waliyo video emu neefuluma bweti tulina Diamond teri ebiseera ebisinga Ibra nali ku ssimu ate video ne mwami Lutaaya kati oli wakati akola ki nti ntwalira bano chai ntwalira bano nkola ki video yennyini nenjikwata nga babati Shakib you hapa nemulagana hey my guy where are you, what's up, I expected you to be here. You don't have vibinga the whole tati fala ya tudawandwa nenga bulisimanga amepiga ntiye jamaa amepiga ntiye kuba simu zali nga 10 lunaku nema Shakib ndi wano ndi ku birthday ya matati fauli wali no kusala cake otunye bifana ebyo kusala cake sali babi talanga musale cake at the back of my head Lutaaya mu statements ezimu ze wakola after Diamond coming to his birthday. Yeah. Gweke nyini era we nyini ngabe ogambye nti mulimu ebintu ebimu ebyakutula ku mutima bize happeningawo. Muwava n'omugambe ekigambo what you put on table. Ekibimu kubyasinga okunyiza omukulu. Naye mwabasajira mukera ne mubuuza abakazi nti gano maka gange mukazi gwe onyongerako kicho oleta mu maka muno fulumu ogende namwe mubigamba abakazi lwaki abakazi bwe babigamba muwulira bubi lwaki wali ogera ekigambo ekyo Zari oba kati bwe nkugamba nti Zari omanyi nti oba n'ensonga zo yeewaawo oba n'ensonga ngambe nina frustrations zange nyingi nnyo ezava emabega which is in a relationship chenjagalo jukire so sisobola kutula mu camera nentandika okwogera ebintu 1 2 3 1 2 3 but I healed. That was my therapy. I healed, but I had my frustrations, so sisobola kwogera lwaki nayogera ekintu ekityo but twaina we had our issues lwakuba abantu balaba kino ekyasembayo naye nga biri ebirala byonna sisobola kujja mu camera nembyogera. But all in all, I acknowledge I was wrong. I vented on a wrong platform. Okay. I was intoxicated. But I think ebintu byenayogera, I don't think nayogera ebintu nga sibitegeera as much as chokola nti omutami beera nti akumbera nadde waka ku mulyango gwe ajja ayimba ku mulyango gwe kwa lwaki addressing yeah, so I said what I said. So since that coincidence happened, okuba ugundi we yabeera otomudanga mukwogera mubadde no, we were talking. I think we took some time to talk because nakera kumacha was and then realizing I'm like, oh my god, what did I do? Then Shakib was like, chala ngotobodde nnyo. And then we went into that space. It's only human. I have to feel how I feel. And Shakib has a right to feel how he feels. So a lot of things happened, but eventually then we started talking. Omwami bwaba talina kyateeka ku mmeeza olwawo wakyogera nti talina kyateeka ku mmeeza n'oyogera ebika by'emmotoka awo nze byesi kyajjukira nga bweweegulira amafuta mu mmotoka nga bw'opangisa ennyumba kitegeeza sipangisa. I live in my house. I bought it. Najigula sipangisa. Omwami ono talina kyakuyambyeko Shakib. No, that's not what nemwe okugamba nti what do you bring on the table, it's not financially. Osobola kana omusajja nga emotionally supports you. Tobakale Zari ngenda wali then okay Shakib agenda kutwala abana ku soccer siriwo tifina netball namutwala netball practice or what. It's not about money. But no bongo nyini yeah, emotional support. Okay kale newe mba nvudde gye nvudde nga nkwaye because I'm a hustler nkola nnyo. Emotional support. Baby, how was your day? Niyo ngambe bizibu byange mutwalo naye just your advice. It's not like kale nebizibu ninetagayo 10 nonga sina no 10. Sometimes oyinza nokumba advice naye kino oba kikoze bwoti no 10 oyinza okuba tolwetaaga ojja spending awo bisatu, you know. Sometimes we need emotionally supportive partners. It's not about money.
so obadde omusupportinga naye nga akusupportinga because ebiseera ebisinga abantu bava social media negamba nti Zari bakusalira Zari era balina ogunsalira because omuyisizza amaaso balina ogunsalira because they don't know the full story. Mind the full story, and that's why I'm here for the sake of my marriage. Singing up government chino na chiri. People don't know the full story. Balaba chino, and they judged according to this. They don't know the layers. Yeah. Olanga ola bemulinga babitachi leaves. Yinga zikuze. Tomani the roots, the stem, the everything, the branches. You don't know. But the leaves are blossoming. Era kati oyina kugenda kwecho nefe ebikola twabira benga birabika bulungi. Mutugamba mutya nti wansi tewabaddeyo fertilizer. You get? Yeah. Omanyi ebiseera ebisinga omuntu bwe twatunulira ekintu kino abantu bakitwala mu ngeri yaabwe era wenyini wava n'owandiika n'okola akayimba kewali kodinga ng'ogamba I'm single. No, oyo Haruna. Nekitegeeza okulaga nti munnaye Zari. Haruna is a personal photographer of mine, but then Haruna since 2011 Access Films. So Katiyada, South Africa. Actually, Haruna moved from Uganda to South Africa because of me. So twali tugenda ku graduation for one of my campuses. Then only in Manerija radio because we were just playing different music. And then Netanko Kuimba, we're just vibing to the song, then now recording up. But it wasn't Rakati internet erimuka nonti. Omuntu chala wa internet. Tebetaga kunyonyola. Nze nakirabye yagambye I'm single era kyekyo. Let me tell you, I'm not here to explain everything that's going on in my life. Bobola benga tuyimba kayimba I'm single. Take that. I don't care. Who are you? You know what I'm saying? I'm single. If we are playing I'm single. Neka tukona bera unanya nedda. Echawa de bwesto. Ayira de bimba. Atate. I'm not living anybody's life, Ibra. I'm living my life. My life. And if they don't like it, I'm sorry. Obufaananyi obw'enjawulo bwavaayo balaga abasajja bozzo kwasaganya mu nsonga z'omukwano. Nga tokenze wala okimanyi nti abala bansi bako obusibi baliwa be bakusibako bakola kati nina boss mtoto he's like my brother. Alinga literally our adopted brother. Like a lot of people waliwo kino ekintu nti omukazi tasaana kulabibwa namusajja right bwe bakolako naye oyo baawe tunagenda buli omu gweteku ebifaananyi naye nti bawe nze ndi celebrity nekubye n'abantu ebifaananyi oli n'avaayo nagamba waliwo nakana akafaananyi waliwo ne celeb ono yakubye naye no. People will be even shocked. They don't know people that I've dated. Bamanyiko 1, 2, 3 people don't know people I've dated. Tebamanyi obufaananyi gwe twabula ku social media nga buyitingana. It's lies. Era nga bwenkugambye nembiteekayo do I care? I know my truth. Kuba entunalist kati bambaliddemu abantu 100 nentunali then me and my friends were like netuseka. I know my truth. And what matters is my truth. I don't care what you think. Gwani. Oh, this is what I think about Zari. Gwani. Yeah, by the maybe also your thoughts. Being Zimbabwe economically, financially, emotionally, how is that building me? Nothing. Think what you want. You are allowed. Think what you want, my friend. That is you. But my truth stays my truth. We're going to sit with my girlfriends and we're going to laugh about it. Zari, okuliridde. Yes. Abantu tebayinza kubeera nti nga balowooza nti Zari emyaka kati gy'olina okyabeera ng'okyali mu scandals za relationship. Jennifer Lopez America. She's getting divorced. She's 50, what, 6, 7? I don't know. I'm only turning 44 now in September 23rd. Jennifer Lopez abera mu scandals of marriage bunaku. I don't even have Katina Walio scandal. My drama is always about Zari. Not Zari and some other girl. Zari, no. Nenga drama zivakuchi. Tina Turner. Exactly. Relationship. Omanyi nti love teriko manu. Teriko myaka, teriko manu, teriko ki. Era niwezina myaka nsanvu kinalera jakuba mu scandal za love. Love tereke. Fedala tumanyi munne kati engeri gyo wateekawo boundary cause ku Mr. Lutaya videos zili ezasooka ngamba is my last lover. This time round Fedala tumanyi nti you and him it's done.
wagenza okulaba nga oyina ekibuuza ku ggwe ng'omukyala? No. Tewali kibuuza ku nze nga mukyala. I think it's understanding. We eventually started talking. Nga mukyala wange kale ebibaddewo nga mumaka gano tubimanyi nze naawe. Naye tewali nti obudde kubitwala ku social media. We spoke. Ng'abantu era we got to a point we spoke. Nabino nga look. Ebyaliwo byaliwo. But I was just here. Nenga lutaya, I was here. Nangamba fine, kitegeera. But platform gye wakozesa Zari. Nenga mukwano ekyo nsonyiwa. I apologize to him, I apologize to my family, and I still apologize to him. The platform yali nkyamu. So kati ogenda maaso n'okusigala ng'omwetondera ku kyewamukola kyewamuyisaamu. Neetondera tenaabeerawo nga neetonda ku kintu kyekimu. Natuula naye tosooka netwogera ku simu then nentuula naye yankimye ku airport ye yanzije ku airport Lutaaya sazze jo Friday yankimye era ategeera nti kale mukazi wange yasobya anyinyonyodde tubitegedde ne tukivaako namwetondera. Wamwetondera? Neetonda kuba ng'omuntu era omukulu nategeera nti kale nalina frustrations zange naye naziventingira ku platform nkyamu. Akiri wakyetondera eri mwali babiri. Wano tuli ku TV. Era osobola taking opportunity era kati naye wabwe ngamba mbu netona ku TV is like I'm trying to prove a point to the public. Bwe nali ngenda okubeera ne Lutaaya nga tugenda kwekwana najja kwano nembaako gwenguuza nti bannaaye mbadde nsaba kubeera ne Lutaaya biki kati era nzize bannaaye mbasaba simanyi munsonyiwe kuki. Namwetonderanga Lutaaya babiri ne tutuula nga bwe twesanga eyo nankwana nakeera ku makya nankubanika twali aba era bwe nakeera ku makya nga bba wange gwansinga. I came off my high horse, my golden high horse. Neneetonda nenga munaye simanyi kyatuako naye naawe oluusi onteekako pressure tukola kino atasaabana tajjawo atatokola kino. Omusajja akwagala. Musajja akwagala. Ibra pressure yamanyi musajja ateekako pressure. Binsukako neneetonda. Omukwano banneyo gwe omukwano gukomeza manyo tegulina myaka tegulina materi katabo ka love buli omu awandika kake. People have feelings nti munne okyalina feelings eri Diamond. People have that feeling nti noko lwenyini naye kati kankubuuze buli kyanava wa Diamond mbaddewo n'abantu bameka wakati bukyangova wa Diamond ngasobola kuddayo wa Diamond sisobola omanyi lwaki sometimes waliwo ekitabo ky'osoma n'okisoma nga ne wona kisoma emirundi 15 era chapter bwetyo bwe endinga kati lwaki manziramu ate n'ekisoma sobola. We just have good chemistry as friends kuba situani twalina chemistry eyo as lovers maybe yaliwo naye nebigwawo naye twasigaza friendship kubanga our concerns at this time baana baffe Latifa walaba taata we ali happy. Nina walaba taata we ali happy. Nina ni walaba nga ntulire taata we bwentyo ba Latifa mama and papa ng'omwana. To the outsiders, they can't understand. Naye omwana just okula mama and taata wange batudde wali bayawukana naye n'abalabako nga mutudde it's something. But to the outsiders, era watudde naye era biki bane comparing ene eri mu Africa eri different. We are exposed tutambuddeko. Nsobola okubeera ku makya nenze ne Shakibu ne Lutaaya ne Zuchu ffenna ne tugenda ku holiday n'abaana baffe bonna ne babeerayo nga Kardashian bwe bakola naye ffe lwakuba nti munaye Africa mindset ekyabulamu. Era bwatulabako wano nze Zuchu Diamond Lutaaya twaliko ffenna namukwata ne mugamba Latifa wootabeera ono ebba wange yabeera n'abaana yakola ki yatubeererawo nga toliiwo ne mulagayo ne video zaafuluma nga njagala kali kaveemu nga njagala Lutaaya kamuveeko nti ono sixth rate yangu Latifa ono ebbange nti mambo vipi Shakib vipi poa you know nga nkuwa. Omanyi abantu ebiseera ebisinga bagamba nti omukyala gwe wazalamu omwana enkolagana eyo tevaawo nti ne bw'oba okomyewo you and Diamond kiri kitya bye bimu ku bireetera nti Shakib oba osanga oba oliawo taagala obeere. Nti Diamond 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 Diam
close nnyo eri Diamond. Naye omuntu oyakera n'azaala mu muntu omwana tosobola kera kumakya n'omwana toyagala biri close n'oyo. Essaawa eno nga kyabaddewo nti Latifa agudde ku madaala n'amenyeka omugulu. The first person I call taata we. Tifa agudde amenyesa okugulu tudduka mu ddwaliro. Olaba nti Shakib bani. Era si gwe mba ngenda okkubira. Shakib alina abaana babiri. Luli nagamba kale omwe alina abalenzi bameka? Babiri. Ekintu nga kyaguddewo kati. Mama Shayani tagenda kukubira baawe gwali naye kati. Agenda kusooka kukubira Tata Shayani. Tata Shayani omwana agudde ku madaala then nagamba baawe omwana ono tumukuŋŋanye tukole ki? Tewabeerawo nti lwakuba gwe nsoose okukubira nti gwe sikwagala sikugambye biki taata w'omwana. Kubanga ate nze it's worse nti Shakib tetulivinga ffenna mu nsi emu. Ali Uganda oli ali Tanzania. Era the first person gwe mbalina okukubira omwana agudde ku madaala. Simukubira nti waliwo ekiriwo ate laavu ate some things bana ebyetaaga kutegeera. Kwetaaga kutegeera. Zari, ebiseera ebisinga abantu abamu balina ebintu bye baagala okuba nga bategeera. Mu statements z'obadde okola ebyo naawe byaliwo olina statement alina statement yakola nti sente ze wamuwaako ennyingi. Wamuwa $, wamuwa $2,000 eza $. Ekirungi mubadde mumanyi retire before Zari. Yes. Mumanyi retire with Zari. I think that change ino okweyogerera. Ate nookera ku makyalo nga nti omukazi yampaako $2,000 zokka mu bulamu bwange. Wajja wano kukima ssente. Oyo musa. Nomenya sente. Ezo mbazi bazamu. Ate abantu abasinga balowooza. No, nekitali ekyo mukwano. Nekitali ekyo kino kankikugambe. People think nti Shakib omuteekamu sente nnyingi. No, si kyekyo. Ebintu Shakib bye yabyogera also out of frustrations based on what I said. Ng'omusajja alina okukola ki? Okwedefendinga. Naye sigenda kutuula wano kutandika gamba onkola kino oba yali takola kiri oba kiri ebyo ebintu bya family. He said what he had to say out of frustration. Naye nekituufu naye nga yakino. So I won't go into details. Let me just be diplomatic. I won't go into details. Kale, kati okomyewo obufumbo butandike we mwakoma. Weewaawo bubaddeko question mark ennene bweti. Oyagala olugambo. Wangi? Oyagala olugambo. Nze nkolera abantu. Njagala obeere muntu mukulu yankimye ku airport. Simanyi lwaki obuuza ebisukka wa. Yankimye. Nakati era nkubira n'ambuuza oli ku kiki koma osanga. Bannange. Ng'oluddeyo. Oyo Zari n'ensonga za Shakib. Bamaze ne batuula ne bakkanyanga abantu. Gwakomekereza gutya batwakoma. Okuwuliza bukyali era baripotinga buli lunaku baba bafuluma ku bondi bakyaripotinga naye ng'omusango guli mu kooti. Tewali musajja akeera ku makyanga akolerera famire ye akolerera abaana be. Bali ba chancers naawe. Guli omusango guli mu black and white ba chancers tulinda court date biggwe. Ogwo tegunnumya mutwe. Ate ogwo obufumbo gwalibanga gunnumya n'omuntu okusinga ogwa property. Bavugira bedduka bye ngenze. Katono nnyo Zari. Tweyanza nnyo. Ngenze. I come in when he was starting out. Yali mukwano gwa Ivan nnyo. So for us he's like family, he's like a brother. Ati nze okujja omusupporting really is from the bottom of my heart. Waliwo abayimbi bangi e Kampala. Nenze okera ku makyane nga ngenze Uganda. Kunyumirwa Kamiri. It's really nice. Endongo ye kunyumira. Ate nekirala 25 years in the music industry. Abana bajja wano mwaka gumu nakubayo kiyimba kimu 25 years. Yeah.